Emigogo gy'abagole 6 okuva mu bisomesa 5 ebikola parish y'Ekiwatule giweereddwa sakalamentu ya matrimonio mu mmisa eyeetabiddwamu ne minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Seninde. Nga tebannagatiwa Reverend Father John Kawuki okuva mu parish y'Endeeba nga yakoze omukolo gw'okubagatta abakuutidde okubeera abamalirivu mu nsi y'abafumbo gye bayingiddemu. Abantu bano bwe baagalana okwagalana kwabwe kutuuka ne mu baana Katonda baabawadde abaana ne babakuliza mu kwagalana. Oluvannyuma akulembeddemu abagole okuba ebirayiro byabwe era ne basembera. Kulangiza empeta eno otegeere nti nkwagala. Olinnya Patiri ery'Omwana ery'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Minisita Seninde akuutidde abagattiddwa obutasirika naddala nga balina ensonga ezibanyigiriza kubanga okusirika kwe kuva kalunsambulira. Oba okubasibirira ekigambo ekisinga obukulu mu byonna is communication. Kasita mubeera nga muwuliziganya, communication is about talking. So tunoonya mu mikwano gyaffe abali mu parish eno n'awalala abadde nga balemereddwa okwanjula oba okugatibwa ne tubayambako ne tubakolera embaga. Ate oluvannyuma lwa Reverend Canon Gideon Byamugisha okwerangirira nga bw'alina akawuka ka siriimu, abantu ab'enjawulo n'ebitongole byasalawo okumusondera ku ssente ez'okumuyambako okujjanjabibwa. N'abavubuka abayita mu mikono gye bamusondedde ssente okusobola okugenda e India ajjanjabibwe obulwadde bwa kkookolo bw'alina nga babadde ku ssomero lya Fokagifo Institute e Katooke Nabwero mu district y'e Wakiso. Asobodde okutukwatako atuweedde school fees kwegamba naffe abatabadde tetuli wetuli at least bali wetutuuse naffe tusobola okweyimirizaawo. Reverend Byamugisha yeebazizza abasobodde okumudduukirira era n'ategeeza ababaddewo ekyamutuukako oluvannyuma lw'okuzuulibwa n'akawuka ka mukenenya ate nga kati yafuna n'obulwadde bwa kansa era ng'agenda buyindi kujjanjabibwa. Kubanga nandisobodde ntya abantu bakusosola abantu bakola ki but the Lord helped me. Omugatte bamusondedde obukadde 2. Bantuma n'erinnya omuntu w'abantu kitegeeza banjagala nnyo ate banzijanjabye si kawuka kokka naye ne kansa mulaba kakati agenda. Joe Dance ne Abu batuusa bakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.